ya struggle amanya ne dobo Ivan Collector Uganda era ndi musumba so emirimu gya church ejokubeera wali ejokuweereza Katonda najiteeka wansi soke tunule eggwanga lyaffe Uganda bannayuganda mwenna abaweereza eggwanga lyaffe Uganda mwenna mbalamusaako mu linnya lya struggle era nsokera ddala okwebaza bannayuganda mwenna abali mu buddu bambi mwebale muyimiridde naffe mwebale okuwayo amafuta mwebale okuwayo ekyokulya kino kyonna nkibeebaliza abakazi mmwe ne basajja mmwe emyaka gye tulimu Mr. Museveni gye baalimu basamu kuteesa kuteesa eri akateegaya General Muntu Besigye abo bonna bonna Erit Mwine balina emyaka 27 so gwe enwana ya leero gye tulwana nti gitwale ng'omujjanjabi nti omujjanjabi ajjanjaba omulwadde wano emulago amuwa Katonda naawe aweerezeza Katonda mwenna muba bajjanjabi era mubeera mukola kyenkanyi ngenda kubagamba message eno nti Mr. Museveni ye yavuddeko dda naye baani abakyamuwangazizza zino ennaku twebaza ba MP abaalaze eggwanga abaalaze ensi eya bujjajjaabwe n'ensi y'abaana baabwe n'ensi y'abazzukulu baabwe okugikwasa Mr. Museveni naye ngenda kubawa olunyiriri lumu mu Bible nti Bible waliwo abasajja basitaani babba endagaano ya Katonda nga webazunga nayo naye omusajja omukabaka waabwe n'ababuuza nti naye bannange kiki ekituleeseeko endwadde Mr. Museveni eggwanga Uganda olibbye olitwaliza wano olitambuliza mu waleti wosasula baminisita bokuba baminisita wabawadde akawumbi ba MP wabadde miliyoni 5 nti bw'osuubira nti be bagenda okusalirawo bannayuganda emiliyoni 45 nti bw'osuubira nti be bagenda okusalirawo bannayuganda emiliyoni 10 ezigenda okubeerawo emiliyoni z'abaana baffe ekyo Mr. Museveni oswadde ne baministers bo bonna weebale oli certified okusuubira nti emmundu z'oyina kubanga wagambye amagye wagambye Kalemire wagambye Muhoozi nti bawawule emmundu ebyo byenkugamba nti oyina endagaano ya Katonda gy'obbye okutta eggwanga Uganda okukuta nalyo eno bannayuganda bakugamba nti kiki ky'okweka eyo n'olizza eno bw'omala okulizza eno ba MP n'olowooza nti ne baminisita nti otutte eggwanga naye kino nkikulayirira bavubuka mmwe ne basajja mmwe mbagamba kubanga baganda baffe bo balowooza nti mu kuwaayo eggwanga mu kununula eggwanga lino tugenda linunuza bigambo we tutuuse kino kigende eri mmwe mwenna abandaba kitegeeza akulinaanye kitegeeza atabaddeewo nti Ivan atugambye we tutuuse Museveni tagenda kutulemmerera n'omulundi n'ogumu kino kijjawa abaana ba Isirayiri we batuuka ku Yodaani waliwo omuyaga gwali muyitirivu nnyo Katonda agamba Musa agamba Aloni mukwate kubanga ngenda ekkubo ku Yodaani bannange mbalaba mulaba Museveni ajja ye Falaawo yajja n'amagaali ge n'amajege Falaawo teyategeera ekiddako Kyagulanyi ayimiridde yakutte eddamula yakutte omuggo Katonda Musa gwe yali amukwasizza ku biseera biri Musa w'olunaku luli ye Musa gwe tulina kati manyi nti waliwo emiyaga coronavirus wali ensimbi tewali muve mu bintu ebyokugamba nti kansooke ngula akataka bino mbibagamba sina wabbigamba ensimbi zo entuuyo zaffe baganda baffe babano babenyesa amagulu naye wali wano kati woba wawaddeyo omwezi oguwedde mwenna mbagamba ekigambo kimu weekiti kwata omwezi gumu ogw'obuddu gw'oliko oguteke eri Kyagulanyi ensi Uganda egenda kukyuka nkugambye muganda waffe uno yamenyesa ekigere lwaki tasigaddeyo ewaka baabo bali Kitalya bali Ŋŋanwa bali Kyamugulanyi bali makomera gonna ag'enjawulo buli komera lya Uganda lirimu bannayuganda abayimiridde ku lwa change kakati muganda wange gwakyali awo complaining omwezi gumu nawaddeyo bali eri babajje mugundi muyimirire naffe ekyo Katonda bwati we yakikola nti mwe mujja kubeera ku buddu baganda bajja kuyimirira wano ensi Uganda ffe tugenda okugyekyusiza bino mbibagamba tewali wakubibagamba tewali lunaku lwe tugenda kudda mabega Yodaani waliwo omuyaga mungi
kubanga nkimanyi nti ewaka ewammwe temulina byakulya yes temubiina naye tutambula Kenya atambuza ebigere President waffe mumulabe emmotoka ne bazikwata ne bakuba ba MP bafe abesimbyewo nze Ivan Coleta sina giwe nesimbye ne maka ga mukadde wange navaayo bino byonna mbayita mwenna batabani baba general simanyi batabani babani mujje tutereze eggwanga lyaffe Uganda mwenna abaliko mu forces mwenna mujje nkimanyi bulungi essaawa zino we tutuuse ng'abavubuka ba Uganda mu biseera by'aba Museveni we bakikola ne bakwata emundu baali 27 essaawa y'olunaku olwaleero bannayuganda abayaningira change ebitundu 95 ku buli 100 bano balwaboogo 5% tegenda kusalirawo ggwanga lyaffe tewali general alwana kino nkiddamu mwenna mumpulire tewali general alwana tewali major general agenda kutoa order kukutta tugenda kuyimirira wano mu Uganda nga Malawi we yakikoze ensi zonna wano Kenya mwabawulira wali abana Kenya babagamba bannayuganda mmwe okuleka nga muli baloge naye tukakasa Katonda oyo ya blessinga Uganda Kenya eri ku side yaffe Rwanda eri ku side yaffe Kagame yagaana okugula border okutuusa nga Uganda erina mukulembeze mupya wetude wano Sudani oyo omusajja gwe mulaba Salva Kiir musajja wa Museveni Erik Machalu naye asaba ekintu kimu Uganda wefuna change ensi egenda kukyuka Kongo wanene wa Tshisekedi essaawa zino Tshisekedi agamba ekintu kimu Uganda senga muyimirira kuwa change naffe Kongo tugenda kukola ki tugenda kuyimirira nammwe wetwatuke Tanzania mzee Magufuli naye yagamba nti Uganda sisi tutakuwa pamoja kwa sababu mwenye alileta Kiislamu kwa hiyo dunia yenu ndio mzee Mkapa alimuleta kwa kiti ya Uganda alafu na sisi tuko pamoja tutawasaidia bana Uganda muyimirire amawanga gonna gali kusaidiza ffe kitegeeza nti Katonda azukusiza omwoyo gwa change ku mulembe gwa ffe guno ogw'obuvubuka gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda ayimiridde naffe muyimirire bannange wano we tutuusa kitegeeza Yordani Katonda agenda kukuwa ekkubo eryo eritasoboka abasajja mmwe ne bakazi mmwe abasajja bayiwa omusaayi Katonda agamba nti akyawa omulembe oguyiwa omusaayi era Katonda atwaniriza atuwadde mikwano kije mwali mulabyeko Nelson n'agamba nti Kyagulanyi kyekiriwo nti bannayuganda bali sitaka mu China n'agamba nsitule ennyonyi mmeka Museveni wagendera okwewola Kyagulanyi akubawo obukubi simu ne batuwa buwi tuyina emikwano nkugambye wano we twali mu Kenya mwalaba Babu Owino mwalaba Jagwa walisimama kwa bunge ya Kenya walisema Suezi kwa sababu tuko kwa Afrika Mashariki Suezi kuunama Suezi kunyamaza kama tunaona Museveni anapiga wenye walisimama na yeye alafu Kenya tuko Afrika Mashariki Kenya Rwanda Burundi Tanzania ambavyo Suezi bunge ya Kenya walisimama pamoja na sisi waliongea kwa bunge yao ambavyo nao wako pamoja na sisi kakati Museveni mwe bannayuganda bade batintima simanyi baminisa bayisizaawo biru bayiseewo biru zonna ze bazaagala naye tubagamba nti bajja ziyisizaawo mu Kabuli ne mu Guyana ye Museveni ali kunjegoyego zaaki kino nkibaleetera nti Falawo yalemera ku baana ba Isirayiri we yabalemerako Mukama yamukola atya we yayingira Yordani Katonda n'alyoka agala amazzi n'amukubirawo kubanga kino nkibagamba nti Katonda yagamba nti Musa weesirikire ngenda kakanyaza omutima gwa Falawo kati Museveni Mukama akakanyiza omutima gwe ali bw'ati alowooza nti alina waatwala bannayuganda Museveni tugamba Katonda akakanyiza omutima gwo alyoka okube buli kiberebere ekyo kyonna buli kibbe kyonna Katonda agamba nti ebyo byonna bye bayina byammwe kubanga ntuuyo zammwe Museveni buli bugagga bw'oyina bw'omanyi nti bw'oyina Katonda yakakanyiza omutima gwo biddire bannayuganda kubanga tewali buli billions ne trillions ze weewoze ntuuyo z'abannayuganda be basasula loans ezo sente zonna ze weewoze kulwa COVID-19 tukakasa amabanja debt Uganda zeyina tugenda kukwata buli bya bugagga byoyita ebibyo naye nga ntuuyo z'abannayuganda era Katonda kirina mu Bible Katonda agamba nti munyagulule ebintu bya Falawo kubanga ezo ntuuyo zammwe mwe babimenyekera
mmwe musirike ebyo byonna bya LDO kuba abantu ebyo byonna ba LDO Museveni okusiba abantu ne babasibira ekyamugulanyi ne babasibira ekitalya ne babasibira eruzirya ebyo birina okubeerawo bakazi mmwe okufa tugenda kuziikibwa kubanga olunaku olwaleero Munnayuganda afa accident ku kkubo Museveni abamusse Munnayuganda afa ensiri Museveni abamusse lwaki mumbuulire bakazi mmwe ne basajja mmwe nti eno ye taxi eno ye tuleera ono wa pikipiki nti olugira nti mukama amusse mukama talagirangako muntu kufiira ku myaka 2 mukama talagirangako mukama ya blessing ensi eno n'amala olw'ensonga nja kubuuza gwali awo agamba nti no Museveni si yabamusse kiki ekizimba enguudo Uganda kyetayina okulaba nti luno oluguudo luyina meters 40 kuva eno mpaka eno luyina lanes 12 olyoka ogambe nti no Uganda njavu nnyo ndaga eggwanga ly'olimu ggwanga kyerina ebirombe bya golodi oba ebirina ebirombe bya dollars olyoka ogambe nti eggwanga lyaffe Uganda lyava okutuukaawo ezo ensi ze mweyagalyamu ze mulaba Dubai Mr. Museveni tulina ebyokukola bingi nnyo mwasiranyisa ensi eno mwagisibako ekisiraani mwava mu mukisa ne mufuuka ekisiraani bannayuganda bino byonna njaga mbibagamba bampuliriza nti njagala okimanya olunaku olwaleero ffe tuwa omwezi gwogu ku musaala gwo guteeka eri Kyagulanyi Museveni ye ku lwa Katonda n'ensi yaffe ye tugenda mutwala Mr. Museveni orderinga byonna whatever you want to order to kill Ugandans mwakirabye ekyali ekasese yata instrumenta yamutta ekasese ya orderinga kyovuddwa olaba nti eno engalabi yenanga eyogera oyaserede oyabadde n'eddalu baba orderinga ba armed forces z'ensi zonna nti mutte bannayuganda bonna era nga we mwakirabye we bakubye gundi ow'emityana bo bennyini abe NRM so mwe baganda baffe aba NRM mukyali awo mukyalowooza nti no Museveni akyali nammwe Museveni tali nammwe n'eddakiika n'egi era essaawa zino we naalabye muganda waffe yeeyita owa NRM nga bamukuba ebyo bikyali kituuza Museveni ye essaawa zino ajja kulya n'omwana we essaawa zino we kituuse ye ajja kulya n'omwana we kubanga embizzi wefuna enjala nga yakazaala ebyana ebikola ki ebyeriira kati Mr. Museveni watuuse naye Mr. Museveni kyolina okumanya nti bannayuganda essaawa zino balinga mpologoma empologoma enjala toyina kyogikangisa toyina era tugenda kukukwata tujja kukufuna Mr. Museveni tujja kukukwata amateeka gonna nga mugaseetinze gagenda bakolako Franka tumwebaze Lifairo Magezi mmwe abeetikka ebintu ne mubireeta omwishenjero lya Uganda mukaleete ebiteekateeka mukabireeta omwishenjero lya Uganda konka nitubagambira egi niyo muheru yani ekintu bye muyinza okukwata essaawa zino bannayuganda okututta Museveni famire ye yeodalinga okututta ebyo bonna saagala abakazi mmwe ne basajja mmwe mukaabe nze olunaku olw'enkya ne we banzita saagala mukaabe muyimba oluyimba lumu nti tujja kwambala engule mulwane ffe twagala mumanye nti wano wavudde waani nti gundi yavuddewo mwenna bagraduates mwenna mbayita abaana mmwe muli eyo mu mayumba g'abakitammwe batunda ebibanja okulaba nga mugraduatinga temulina mirimu Museveni mumuveeko kumukaabirira nze siri wano kukaabirira muntu ebintu byonna ebyalema jjajjawo ku myaka 8 woba omuvubuka ng'okaabirira jjajjawo mbu jjajja nga tewagula ttaka bigule ekyo kitegeeza ki nti mulekeraawo okwegayirira Museveni Kyagulanyi Ssentamu atulaga engeri gye bakolamu amalobo n'otandika okwerobera muve mu mbeera y'okusabiriza nga babebe kuulu muve mu mbeera eyo gamba nti nja kgenda simanyi mu NRM ebintu by'okuba waffe bannayuganda tuli bakozi bannyinaze babuuza bali mu Middle East oba tebayimirira okuva ku makya mpaka lwaggulo yeye enkola bannayuganda eggwanga lyaffe tugenda kuliddukanya Honorable Kyagulanyi kati kambabbireko mmwe bakazi mmwe ne basajja mmwe abadde beeraliikirira nti Kyagulanyi ne wayingira mu buyinza ffe teri agenda tumanya Kyagulanyi Ssentamu aseetinze kye bayita minimum wage bill
nga gwe wenna eyita investor mu ggwanga lyaffe Uganda omuntu ali graduate buli ssaawa agenda kuba akolera omutwalo gumu parawa omwana ayitibwa nti ono ayina certificate ono teyasomako yadde ogenda kubanga okolera sirinye 15 parawa wozikubisaamu 15 parawa nozikubisaamu essaawa 10 gyemitwalo 5 ekyo yamaze ddo kibagira nze bino mbibabbirako essaawa 10 gyemitwalo 10 Honorable Kyagulanyi yasetinze kye tuyita international rate eya minimum wage bill kakati mwe bakazi mmwe mukolera ssente mmeka omuntu yenna asukka ku gundi ya ogamba nti ono ayina diploma ono wa diguri mwe mukube bulati mugenda kubanga mukolera omutwalo gumu n'ekitundu omuntu yenna ayina master ng'okolera emitwalo 2 kwebyo yasetinze n'ateekako kye tuyita nti omunnayuganda kampani emukozesa erina okubanga esasula NSSF emusasula NSSF erina okubanga emusasulira kye bayise gundi health insurance ebyo byonna yagambye ba investor nti ate asobole kubiwa munnayuganda please siba ebibyo nga Kyagulanyi tannalayira ate nga bajja bisasula lwaki nti amakampani gonna agakola wano production wano zirozibadi zikakira zimukwano zonna zitundira ebintu ku international rate lwaki munnayuganda lwaki Museveni tasayininga minimum wage bill ensonga zino wammanga nti buli kampani etwala kye bayita akasiimo annually billion 10 mu State House buli company ezo sente bazijja ku mukozi era ye yabagamba nti omukozi mumusasule nga we mwagala nze annually buli company nga olaba roofing nga olaba Rosebud kyovudde olaba nti zisitirwa ntyumbu zi roofing nti omukozi ne waba yeekalakaasa military yeeyiika n'ebakuba ebyo byonna Kyagulanyi yakoze dda survey abasoga n'abagamba lwaki kampani egula ebikajjo emitwalo 12 patani ate nga kampani patani emu evaamu kilo 403 kitegeeza nti sente zonna ziggwera wa mwami Museveni ezandikulaakulanyiza eggwanga Museveni bawuninga kampani za Uganda bwe bavaawo ne bamala sente zonna ne bazinvestinga mu mawanga g'ebweru omusajja Museveni gwe mulaba mubbi nnyo munnayuganda buli omu wooli wandibadde owuliriza eggwanga lyo Uganda lyetaaga kudda mu mikono gyo ebisigadde byonna tubyogere nga Museveni taliiwo ebisigadde byonna munnayuganda mumpulirize mubyogere mwababadde besigaza n'owulira nti waayo eri eggwanga lyo n'okwata omutwalo gumu imagine n'oguwaayo bannayuganda bo nga batambuza ebigere bano be mulaba abatambula ne Kyagulanyi bakazi battu basajja battu ne bagenda ejjinja bakazi battu basajja battu ne bagenda ekamuli ne bagenda muyiganga ne bagenda eshema ne bagenda Arua abo boolaba tebalina yadde n'amazzi ge banywa bayimiridde Katonda yatugabanyaamu n'agamba nti Nanki agenda ebweru okuba ekyeyo n'agamba nti ate gwe Ivan Nicoleta sigala wano bye twogera baganda bange tuyita mu kufa ne twagala tufe nga naawe oyina kyokola ekigatta ku nkyukakyuka y'eggwanga lyaffe Uganda bino temuddamu kukaaba Museveni ne waleeta tanka n'aziteekaawo Museveni ne waleeta ennyonyi n'aziteeka waggulu Uganda egenda kukyukakyuka bino mbagamba nti Museveni atakileta ndege ziweke juu atakilete hizi zenye tunaita submarines kama missile ama desert tanker Uganda inaenda kubadilika okibali oikati kama nini tunaenda kubadilisha huyu raisi atakufia kwa bato yetu Museveni wali azanyira kwa atomic bomb Kyagulanyi muganda wange Museveni toyina atomic bomb Kyagulanyi ye atomic bomb wekiba kyakulwanyisa is atomic bomb eyo yo edestroyinga kyonna omuntu gwenyogerako yono atamumanyi maybe iko wangine wenye awajui rais wetu ebu njo niletea Kyagulanyi is atomic bomb
is a deadly atomic bomb. Kati oli ku trigger ya atomic bomb gyozanyirako Mr. Museveni. Oli ku pin ya atomic bomb ogizanyirako. Kyagulanyi is expendable. Very expendable. Tasoboka. Kyagulanyi alinga muzimu wamutira mu Arua. Kyagulanyi wamutira mu Arua kati sawa zino oli ku muzimu gwa Kyagulanyi gwononya. Nebino mbigamba Mr. Museveni. Muwozi Natasha ebyo binimbi bagambira mimuche Muranzehare Omusaidi Kenya anasema otitazama angalia kuliko kuchezea kwa atomic bomb ambavyo uko kwa trigger ya atomic bomb unacheza kwa atomic bomb eno atomic bomb egenda kukukubatiri agenda kukulaba na maiti yo. Hakuna mwenye ataona maiti yako, ninakwambia.